oyagala ekintu ekyo kiveewo which is fine era buli omu kyayagala nti ssente zidiibuddwa to the extent nti kati it's too much okiwulira naye nze ensonga eyange eri nti ebbago lino lyazza eggulo ensonga eyange eri nti lindako ensonga eyange eri nti ebbago lino lyajja mwezi gwa kutaano okiwulira lwaki abantu baffe be twatuma otushikira tebaali kubamu ebituli before nga tebinnatuuka kuyita nti palamenti yaffe ekirungi n'ekibi bwe baba baagala kiyite byonna biyita ekirungi n'ekibi kino naye at least vaayo tugambe nti Hassan wadde kino lekirina kyakuba naye yagezezzaako lwaki obudde buno mulaba nti kati ekintu kituukibwako bwe mutugamba nti nno ki obanga walwana n'olemererwa abantu baffe twateekawo they are dormant let me tell you ensonga eno tugiveeko naye nga naye kyembuuza kiriwo ekiti nga tunenya abali dormant bo bano lwaki babireeta buli kaseera anti babireeta buli kaseera to see whether our MPs nabo balumirirwe ku ggwanga okimanyi mulimu ba MPs baffe abamala n'emyezi nga tibageze mu parliamentary session nga tibamanyi nabiyita sokolaizaayi nze nga nkyanenya bano abaatutte ssente obukadde 55 naye obuwumbi 5 ku bwavu n'abantu ab'ekitezi kati beetaaga ssente buzimbiremu abantu b'ekitezi obuyumba nze ensonga eyange obuwumbi 5 buno bwayisibwa jjo naye oba tebwayisiddwa jjo obudde buno kati we mulaba nti abantu baffe balaba nti beetaaga obujjanjabi beetaaga ate ekyokubiri naye gye bagenze bagenda kukola ki bagenda njaga wuliriza kino wammanga tugenda nenya ba MPs okuba dormant naye bano abaleeta ebintu bino be buli kaseera bo tebalaba nti ssente zeetaagibwa olina abamemba ba paalamenti batono ebimu biyita nawo nga tebamanyi bateekanga bwekani tebabeerayo towulirangayo tteeka bwe bagamba no bwe babeera nga babeerayo tebategeera be bayisiza ne baba babeerayo bo bano lwaki babireeta ebinyigiriza babireeta mu bigaane akizibu naye kati nedda kino ekyasene kirani kati kankulage kankubuuze oge babireeta babigaane gundi term limit bagireeta tebagigaana kyekyabaawo egirimiti yajja tebagigaana tebabakuba bikonde tusooke n'ebiriwo obudde buno si bwe mugenda okola era naye ba politicians recent ku TV emu era moderator n'ababuuza obudde buno ku ssente zino ezayisibwa mu Gwokutaano nga mu parliament etuula mirundi 2 mu wiiki oba 3 obudde buno kati lwe mulaba nti Uganda yeetaaga eddagala obudde buno mulaba nti abasawo beetaaga osasula obudde buno olw'ensonga babateereddeko naye ate muganya okuzzaayo nammwe ekyo kiri fine kati bakuwadde olaba nti nno olumirirwa naawe munnayuganda kati ze bakuwadde nga togenze ekizibu kyaffe ate abakubi ba ttooki kati tuva ku kikolo etudda tukirize tugaane nedda tuva kukutunulira kikolo lwaki ekikolo kinene okibukako lwaki onaleeta agantu agazinulire obuzibu Uganda buli omu waali wagenda oginyunyuntiramu omusaayi gwe naye olina munyunyuntiramu Uganda kati abo ba MPs baffe kyova nabazi nasigalako na chairman wa ku kyalo ba MPs baffe buli omu asigazza wuwe kati oddamu kutulima ndubulutamakusibanga akoze amakulu amaanyi ebyo byonna sibiriddiko nze ndi ku kikolo baleeta ebintu nga mu palamenti tebabeerayo tuve mu mbeera y'okukola ki njaga tudde ku nsonga nga eri direct oba babireeta nga tebaliyo oba nga gye bali bo bali lwaki babireeta kyenjagala okugamba kyekizayi wuliriza abaka b'NRM bali mu 360 plus oba 372 embaserabidde kyogamba bo bonna tebategeera kubeera nga banayita ebiteeso bino tugenda linda ffe aba opposition
lwaki abopposition kino basirika bona kyenyawo okukoza kyekino abenaremu abopposition tubanenyeza lwaki basiisa tugenda bakuba emiggo anti fe tubanenyeza era nange katenegero manki kino bano 307 bategeera ddi Enefik Media nti abasoma ebintu bya creatives babeeramu MDD nti bwe naleeta abantu abasomye MDD bangi Hannington Bujingo nga sigenda teeka mu Honorable Kyagulanyi kuba ate tebajja muwa naye tajja ayinza obutakkiriza kuwabula mukulu gundi kuba abantu bendaba abali mu kintu ekyo nga bandiweereddwa Hannington Bujingo yowagundi comedy biki waliwo nono omusajja yawandikanga obutabo bwali butamanya obutabo bwe twasomanga mu Luganda erinnya ligenze fena tugenda kuwa nze kansike mpa abangi Bujingo Silva Kyagulanyi Dube Sempata Dr. Bosa ono omusajja ayimba agundi abakyala mubaveeko nereira kachapiza agwa mukowe owa Frigo abantu abo ne betuleseeyo basebatta wakiri lunda sebatta nikale tulabe bano abasomye MDD bawe ekifo ekyo kakitegeeza baba tebalina makulu naye kambuzi edikenzo qualification ezizikoma kukirasi yasoma okuva mu primary yakoma mu P6 then n'agenda mu senior 3 ye yasoma beyasomako nebimumala bweyatuuka bwe yalaba nti Uganda beetaaga mpapula kati azikuŋŋaanyiza ziweze naye ate akyalina ze beetaaga kyatamanyi nti oba kati keyafunye ekyo ekifo akyakola ki akyazeetaaga ne bamubuuza empapula ze wafuna ziri qualified ku kifo kye bakuwadde nabagamba azironga azibampadde nze baagala mpapula njaga tukanye kimu tetugenda kujjawo kigambibwa nti Edikenza alina omukisa ye nga ye omuntu aliko favor naye kitumalamu amaanyi era kati okusoma abaana tujja bakuba n'emiggo ojaga sijjage nze kennyini zisigenda kudda musomesa mwana kusukka CP4 senior 4 senior 4 naye nze simanyi obaani awabula president ku nsonga ezi anti bebo balonda bebamugamba nti kati londa gundi president kati takyalonda bawabuzi alonda bamuyambako kuwabula oba alonda mikwano kuba ye ekisooka erinnya lye erisooka omanyi kyeritegeeza oyo yamanyi kyeritegeeza tebohagulwa ekyokubiri era osonze munze gwanoonyereza amakulu g'amanyi siganoonyereza sigambye nti nno nga noonyereza erinnya eryo lyokka lyokka likumala n'ekirala noonyereza buli abadde omuwabuzi we amuyambyeko ku ki era akomyewa kuba kati wetulaba Buchamani tukyamulaba gyali kenyini agamba talabangako na president full figure yakoma kumulaba nga beekuba ebifaananyi amulabira ku TV kasala ni kusaasira ali mu byabindeeba alwanira musajja naye kyo ekyamazima nga tetwagala education system ya Uganda efe ku mugigi gw'abaana baffe kati abato president alina okukyusaamu nga we bagamba nti mu palamenti okuyingira mu palamenti olina okuba nga oli qualified ku level bweti kyeyandibadde agamba nti okubeera mu gundi ensonga Kenzo ze yawadde zamuyisizza yagambye bannaye tubeere n'empisa yasooka yatemyetemye kuva eno ku yayimbira system oba volongoto najja nagamba naye wenawuliriza muzeeyi yangamba lwaki onkuba
kati singa tetwalwana mwe mwali eri nga mwebase n'ategeera kali n'atandika okubeera n'empisa mulaba nze singa olaba okubeera n'empisa nafuna nandi ne minisita nga bamaze omuwa obwato bwa ssente ekitegeera kati sondowooza empisa nakyo oba kufuna minisita kwe kwamwesiza ekifo ekyo nedda naye regardless of that ng'oggyeko olw'obutasoma mu Uganda ndowooza yasinze kati buno obudde bwamanyi nti Kenzo teyasoma Kenzo ye muyimbi gw'ogenda okusanga ng'ajja genda e Ghana ayimbire bannaggana naye ng'alina omutitimbi gw'empapa tolonyako na ku kisaawe so kyekyenda ekimwirira naye ate yandisose kuddayo n'asoma naye mu byamazima twekaza bwekaza naye Museveni alimba kyo nange leero nange ndaba yakisusizza kuba luli twali twamanyira nti asinga okuleekaana ennyo gwawo ekifo alimba kubanga fulufiga bwe yaleekaana ennyo oyo n'amugjamu tamala mirundi n'aleekaana ennyo ala amuwumuze mirembe tho for him he was qualified naye n'amugjamu Katharine n'aleekaana akuba ennyimba naye n'amugjamu ekintu kyendabye okufuna mu gavumenti eno inasooka kuba mu opposition ate munnaye ekituufu abali mu opposition bonna bebafuna anti bw'obeera mu opposition n'obeera ng'omutadde ku nninga oba ne bargaining power bwakuyita n'akwakaato ng'osiri ng'ovayo olidde oli muntu tolya wadde kafi omuga supu olina sooka ttabukire agamba nti basonto kati mwagala tugamba nti buli ali mu opposition aluubirira kuyingira gavumenti kufuna bwati gundi yakyogera ono omuyimbi yaani Asani Ndugga yagamba museo president madde ennyimba okukuba naye nga njagala ondabe yagendanga eri yavuddeyo n'agamba yavayo n'agamba nje nagenda siina ate kyennafunayo kati ekyo kidraginga ku point ya Museveni ya 2026 kozi yagamba by 2026 tewagenda kwera opposition kati wabeera nga ate batusuubira nti abali mu opposition bo bali ku target ate kumumiitinga naye nga batufuulinga it means kati omusajja tuna gye tumutwala yayogera kifu practically kifu opposition by the way nze ku lwange nkirowooza ebeera mu ggwe munda nza n'okubeera naye kati nsobola okubeera nayo nga sikwagala mbeera mu opposition naye nga naye opposition political wise kitegeeza kirala kitegeeza ki kitegeeza kirala mukwano tuba tulwana tujeko era nange weba sikwagala nga ntula naawe mba nina engeri gyempanga okole ki Asani ai ngenza wa mama ali oyinawo ki olwaleero nze kyenyinawo Mukama Katonda kati omusajja tebamukube ne bamuwangula amannyo nobody amannyo abiri bwaku nani Nobert event tumalize ne Nobert event ne wizo betugenda okumaliza nayo kweye ng'ombe njagala oleeta ensonga ya BMP abagenze ejo bagenze obubaasi bwabaddewo bwadde buyitirivu ab'opposition twabalabye abainalemu twabalabye n'abatalina gye bagwa twabalabye n'abagambye nti n'abaali bagamba nti bajja kgenda abamu twabalabe bagenze naye ate abasinga abasigadde bagamba bo tebalina gye balaga olw'ensonga sente ezayisibwa ezigenda okwonoonebwa eri bo we bakiyise zamwiwa musolo bagenda zonoona bwonoona ekibuuzo ekyange wekijjira ba MPs bano twasindika otukiikirira babeera bakola ki mu paalamenti nti ezo sente bandiziyiziriza mu paalamenti nedda ezo sente ezo zayita mu mwezi gwa Kutaano naye obudde buno bavaayo batulaga nti sente ezo baziyisiza ndowooza wiiki ewedde okiraba bwe ziba nga zayita mwezi gwa Kutaano bali luddawa lwaki tovaayo n'owanika omukono ogamba nedda sente zino tezigenda kuyita olw'ensonga bweti ne bweti ebintu byonna osolo mwe abayinza obbiremesa muba batono tuba bati naye ate at least vaayo tugambe nti alwanga Shafiki wavuddeyo mutuufu n'oyogera kyaganye buganyi yavaayo recently naye nga sente zayita gwa Kutaano yali luddawa nga ziyisibwa tugende mpola kyogamba bwe tukola ensobi egendera eddala
ensobi bakakola ensobi mmeka nga baziraba kati tutandikidde kale kweno ate tutandikidde kweno songa tubeere kweno mundi anti katugere tukola ensobi olinga agamba nti kati katugambe nti bakola ensobi ate which is nti abantu abasinga okuyisa amateeka bebakusayidi eri ate bebaki bebangi nti waliwo ekintu kyemuyinza oziiza naye ekyo nekikola nekigaana ekyo kyo nkitegeerapo njogezaako kuleeta ngitegeera naye at least gezaako olemererwe kyenjagala okubuuza ekizibu ki ekirimu mu kutwala entuula zino nze nange sikiraba bonoona ssente uganda abantu baavu kati gona ate ono akimanyi gwe tobimanyi gwe tugenda mu baavu naye ono akimanyi tutambula naye mu baavu naye kaakati tunulira abantu abo naye nga at least kati teeberezamu eri ezo zetugendamu n'otuuzamu kutuuza ddwali ojjukira akalwaliro ke twalabeeyo munda n'otuuzayo kutuuza kalwaliro kale akasingako kwako nti kiba kya bbeeyi kankusala ekirimu uganda abantu baavu eyo gye mwabadde nti abalina mp abakiikirira lwaki mp eyo teyasituka nawanika omukono n'agamba according to this tuze ku majority kati newe yandiwanisa omu tebyandiyise naye era lwanga walabako mu parliament session nga siwa ne bagamba okusinza kunegunja wanika napozinga that towulirangako etteeka eryayita nga bonna baganye gundi n'agamba yes nanti abo bavayo ne bagamba naye ne tugamba artist balwanyeeko nekigaana naye for this matter olwokuba buli omu bamuwadde ssente ezirina okugendera abasinga bagambye twazifunye tetugenda tetuzizaayo lutamaguzi statement yakoze saagitegedde twazifunye tetugenda tetuzizaayo naye ng'ate y'omu yagamba sente z'omuwi omusolo zoonoonebwa kati lwaki tazizaayo batagenze muwagira n'atazizizaayo muwagira okusinziira kyaba agenda ozikoze kati kyenjagala ayinza ozitwala mu bantu n'agamba mumufuniremu wano ate butamaguzi nze mwesigamu ekyo anti kati yasobola awasani nzijjawo bwene ndi honorable Kyagulanyi alina lwe yavaayo n'agamba nopu bonna bazeeyo ssente abatazaayo ssente n'essaa ya leero baababoola anti ekyo yali directive okubewa president anti wuliriza ekimu teweetaaga kubaawo directive kubanga omukulu waba agambye nti tetugenda tetugenda ne bakuteerako ssente zizeeyo azizizaayo simukolaki simunenya naye nga lutamaguzi gwe mmanyi akola n'ebintu bye batamutumye nga kiriwa okulima enguudo yalima kululiwa lutamaguzi gwenguudo yalimaluliwa tukivaako enakaseke ayina likodi yagatukanye kino kyemwasana lutamaguzi wabatazaayo abalimba watugamba nti alima enguudo talima ayambako kuki ng'ayambani atekawo ezigenda munimiro ye begenda otunulire gundi ensonga eno eya palamenti okufuluma nze ensonga eyo njerenyeza omuntu ogwo abantu baffe twasindika otukiikirira olwedde sente zizze naye Shafiki bwe tutulano nga Fiki Media n'ogamba nti okusinza ku kyo tugenda kukola kintu bwe kiti ne tuvaawo nga tewali awakanyiza naye nentuuka eri mu n'entandika nedda kitegeeza wano nakkiriza naye ngenze mu kakuubo gye ntandikidde okukola ki okwogerera lwaki babeera boogera mu nkuubo ensonga zaabwe nga fulo bagirese eno mulimu ne betwasinika nga teboogeranga nako mwamulaba gyokobasakutibm nga n'oluzungu talumanyi n'ekirala zaayi tukkirize Uganda yafuuka ng'entalo zolina zirwanira mu abantu wali eri ku fulo eya palamenti
bayisa ebintu nga opposition yenna ali straight alina kudda mu bantu banayi tugezaako naye olaba ensonga leka tendako Shafiq olaba ku nsonga ya ebitaano ebyampuuga lwaki lidde opposition yali nnyonnyonyo active mu parliament ng'awanika omukono buli session ng'awa enteeseganyayo obudde buno kuzina naye byali byafuluma naye anti kata wekugambira obunafu bwa MPs baffe nti bagenda okujja ensonga y'ebitaano almost yayabaayi sigambye mu opposition nanye MPs ate kyogamba mu bagenze temulimu ba opposition balulu be bagenze babeedi bagenze bagamba almost eyabbaka ogambe almost eyabbayi baka almost naye abagenze awo nga sinatuukawo nze njagala ndabe leader of opposition ng'ayogera ku bafunye kuba bonna bafunye ssente abagala tulabe nga bazizaayo senga bazisigaza kitegeeza n'abagenze eggulu tebalina musango nze siraba musango gwe bakoze bano bennyini abazifunye bonna bazizeeyo tebalina musango kyetwabadde tulwanako ffe abali mu opposition naye tuba tuli silent eyo gundi yo budget ekutulwewo kati biliyoni ebimeka biliyoni 5 sikunenya ate banene oba oli agenze tusobola omuga yagenze kuba yagenze era mu kuteesa naye ffe twali twagala kutula biliyoni 5 kubanga byasobola oteeseza eri byasobola n'oteeseza omanyi bagenda kati teesa golodi ensonga eyange yasadde ekulemye okutegeera oyagala ekintu ekyo kiveewo which is fine era buli omu kyayagala nti ssente zidiibuddwa to the extent nti kati it's too much okiwulira naye nze ensonga eyange eri nti ebbago lino lyazza eggulo ensonga eyange eri nti lindako ensonga eyange eri nti ebbago lino lyajja mwezi gwa kutaano okiwulira lwaki abantu baffe be twatuma otushikira tebaali kubamu ebituli before nga tebinnatuuka kuyita nti epalamenti yaffe ekirungi n'ekibi bwe baba baagala kiyite byonna biyita ekirungi n'ekibi kirina naye at least vaayo tugambe nti Hassan wadde kino tulina kyakuba naye yagezezzaako lwaki obudde buno mulaba nti kati ekintu kituukibwako bwe mutugamba nti noki obanga walwana n'olemererwa abantu baffe twateekawo they are dormant let me tell you ensonga eno giveeko naye nga naye kirembuza kiriwo ekiti nga tunenya abali dormant bo bano lwaki babireeta buli kaseera babireeta buli kaseera to see whether our MPs nabo balumirirwe ku ggwanga okimanyi mulimu ba MPs baffe abamala n'emyezi nga tibageze mu parliamentary session nga tibamanyi nabiyita sokolaizayi nze nga nkyanenya bano abatutte ssente obukadde 5 naye obuwumbi 5 ku bwavu n'abantu ab'ekitezi kati beetaaga ssente buzimbiremu abantu b'ekitezi obuyumba nze ensonga eyange obuwumbi 5 buno bwayisibwa jjo naye oba tebwayisiddwa jjo obudde buno kati we mulaba nti abantu bwe balaba nti beetaaga obujjanjabi beetaaga ate ekyokubiri naye gye bagenze bagenda kukola ki bagenda njaga wuliriza kino wammanga tugenda nenya ba MPs okuba dormant naye bano abaleeta ebintu bino be buli kaseera bo tebalaba nti ssente zeetaagibwa olina abamemba ba paalamenti batono ebimu biyita nawo nga tebamanyi bateekanga bwekani tebabeerayo towulirangayo tteeka bagamba no bwe babeera nga babeerayo tebategeera be bayisiza ne baba babeerayo bo bano lwaki babireeta ebinyigiriza babireeta mu bigaane akizibu naye kati nedda kino ekyasene kirani kati kankubuuze oge babireeta babigaane gundi term limit bagireeta tebagigaana
kyekyabaawo ekyo bakigaana egirimiti yajja tebagigaana tebaba kuba bikonde tusooke n'ebiriwo kati ekyo kandi bakuleetedde obudde buno si bwe mugenda okola era naye ba politicians recent ku TV emu era moderator n'ababuuza obudde buno ku ssente zino ezayisibwa mu Gwokutaano nga mu parliament etuula mirundi 2 mu wiiki oba 3 obudde buno kati lwe mulaba nti Uganda yeetaaga eddagala obudde buno mulaba nti abasawo beetaaga osasula obudde buno olw'ensonga babateereddeko naye ate muganya okuzzaayo nammwe ekyo kiri fine kati bakuwadde olaba nti nno olumirwa naawe munnayuganda kati ze bakuwadde nga togenze ekizibu kyaffe ate abakubi ba ttooki kati tuva ku kikolo etudda tukirize tugaane nedda tuva kutunulira kikolo lwaki ekikolo kinene okibukako lwaki onaleeta agantu agazinulire obuzibu Uganda buli omu waali wagenda oginyunyuntiramu omusaayi gwe naye olina nze kankubulire Uganda kati abo ba MPs baffe kyova labazinasigala na chairman wa ku kyalo ba MPs baffe buli omu asigazza wuwe kati oddamu kutulima ndubulutamakusibanga akoze amakulu amaanyi ebyo byonna sibiriddiko nze ndi ku kikolo baleeta ebintu nga mu parliament tebabeerayo tuleme tuve mu mbeera y'okukola ki njagala tudde ku nsonga nga eri direct oba babireeta nga tebaliyo oba nga gye bali bo bali lwaki babireeta watenjagala omumanya kyenjagala okugamba kyekizayi wuliriza abaka b'enani bali mu 360 plus oba 370 nga mu 2 embaserabidde kyogamba bo bonna tebategeera kubeera nga banayita ebiteeso bino tugenda linda ffe aba opposition kyenyawo okubuuza kyekino abenaremu abopozisoni tubanenyeza lwaki basiisa tugenda bakuba emiggo anti fe tubanenyeza era nange katyengagalo maki kino bano 370 bategeera ddi ekibuzo kikino 370 bano bategeera ddi bo bategeera olw'ensonga lwanga Shafiki tuli wano okiwulira oli mukulekana mulekani our MPs are really dormant ati bwogamba our MPs ne370 bikola ki anti kigambye bategeera bulungi nze nkomekeza kino kweno topic our MPs are really dormant Saudent opposition mpuuga bwanika bakuba siniya owakiraba aye no nze nyiza n'obutanenya nnyo bano abakajja abo nyiza obutabanenya nnyo nadda kuba mpuuga baani anti ye bwanika talina abakola ki abaziyiza njagala tumalize bwetu either opposition oba NRM ze gambe all the MPs in Uganda buli omu asikazza wuwe tebakyali ku muntu nawuliriza ekikulu kyakuwuliriza ng'ondaga essimu sikulaga essimu njagala tuwuliziganya nti ekituufu kiri nti ekyo kyobuuzizza bano eno kubanga gwabeerawo ekyokubeera nti no ba MPs obakuba mu ttooki naye waliwo ekintu nga mmwe abangi musobola oziyiza ebintu bingi naye ng'olabira ddala mu butuufu kino tekijja naye nze mu njogera yange nekitayitawo mu njogera yange sinnaba kwawulako nti okoze statement bweti nti 370 oli ye mukama waabwe kitegeeza kyasalawo omusoga agamba nti baba kyakoba nange kyenkoba tudde ku nsonga endala Edific Media. n'abatutte ze batutte nga tebagenda genda bazizzeeyo kale batukirira ab'ekiteezi abo bazizzeeyo naye
Government etandika olowooza ku muntu. By the way, government terowooza ku bantu. Tetera obudde naawe. Kubanga government yonna okuva ku bakulu sikolimba. Government okuva ku bakulu bonna kimanyi kati tebakyalowooza ku bantu. ekiseera ng'okwesimbawo kati ku buli kintu kyonna emigga egibeera mu kwesimbako awo nga ezijja okwesimbako olutalo lubeera Kubanga amazima tebakyalumirirwako wadde. Omuntu abba ssente uyo bwana Mpuuga Yeropi. Uyo bwana Mpuuga owa Chaliwo. Bwana Mpuuga si ye Yeropa. Okumanya Yeropa. Senior journalist talina kuba partisan. Kati lwate wafuse senior. Senior journalist abeera mu senior journalist baba no wammanga. Sokoleke linda ko. Bale Francis. Linda ko. Tamale mirundu. Linda ko. Ojukira nga Drake Sekeba. Waliwo omusajja yamusomanga bawulire Kaboozi. Bamutanga obachaze oba abuchaze Dani Chaze. Ojukira nga tandika program myaka 15 nga tandika program amwe yakamalamu emyaka Linda ko. Tutanze program eno introduction gyokoze n'enkugamba ekikulu weewaana nnyo n'omaana oŋŋamba nze njino sooka okyeteeka. Kandi nange nkiza wange. Okyeteeka mutamu senior ni myself. Ate teweewaayiriza. Okwewaana si Olina okwekkiririzaamu. okwewaana si kwewaayiriza. Where did you grow from? Nange oli senior. Yes. Olina mu senior 6. Nti kino nkisobola, yes I can do it that, but let me perfect it. Tubadde ku nsonga ki ye bannange? Bindeeba. Gavumenti nga tubagambako munnaye. Bwe twogera ku gavumenti omukyalo ono atabuka abula tusamba egamba era bano ababeera nabo balaba Mpuuga. tubadde tukyali ku nsonga ya bwana Mpuuga. Sinabemera Omusajja yavuddeyo n'agamba yabadde aninnya ndirabidde nti yagenda mu kkooti ne bamugamba eno wiiki kkooti eri mu luwummula ate olweggulo ne bayisa Mpuuga bagenda okunoonya wana Bwete talinnyanga nayo. Bannange emirimu by'obufuzi si byabufuzi byokka, gambe biri mu Uganda. Si byabufuzi byokka. Buli omu waali walabira omwezi. Naye by the way, ate buli omu waali wakaabira. Bwana Mpuuga obulamu bwe bulabika mu by'obufuzi kati bukomye. Era kati nze mbeera Mpuuga buno obudde ndubirira funa bwa minisita. That is the target. Agenda kwesimbawo no president Mulamba Sebuka. Tajja kuwangula. Naye ng'ajja. Okuba tebajja bbaawo abajja omulimba. Busuniddeko busunizi. Naye naye wampayo kasente. Nyakalya. Ati owulira. Bagamba Gwe mugaa sente y'ekibi kikola ki? Si yakibi abampadde. bagamba Kati lwaki mugamba nti zafuna mu parliament za kibi tebazimuwa? Yali ku tiimu eyeega andi yeeropa mangu. Waliwo awandise n'agamba anti jjo His Excellency Kyagulanyi yabadde ekiteezi. Kati n'ava mu speech yagambye agenda kusuubinga gavumenti olw'okulagajjalira obulamu bw'abantu. Kati oli n'ava n'agamba olaba alemererwa kusuubinga Mpuuga omuntu omukwati. Gavumenti agenda gitandika atya? Agiropewa. Agiropa mu bantu. Agirope mu bantu naye success ze tusuuseeko yonna gwawaaba mu bantu. Ekyo kyo kituufu. Mwe bannaye. Success nene. Bannaye tukole bwe tuti. Ekituufu kiri nti abantu b'ekiteezi baafa. Naye gavumenti mu butuufu yalagajjalira obulamu bw'abantu. Obadde okimanyi? Anti kati bwe njogedde ku President Kyagulanyi twabadde tuva ejjinja. Sooka olindeko okubuulira. Obulamu bwaffe baabulajjaggalira dda. Obadde okimanyi? Gwe Hassan. Ekkubo fu. Obadde okimanyi nti abantu awo. Obadde okimanyi? Otwogedde President Kyagulanyi activity y'ejjo n'enjukira kiteezi. Obadde okimanyi nti KCCA yamanya nti kiteezi ono yajjula mu 2016. Naye ensonga gy'ebadde wange gamba terina ssente.
okiwulira naye obadde okimanyi nti buli mwezi bayisa biliyoni 4 ku kasasiro Lukwago oyo azitwala ludda wa kanso zeeyisa Baziwa Lukwago azitwala ludda wa omusajja yavayo n'akugamba nti Lord Mayor twamulekera bijegere na byambalo twamuyiwako amazzi Lord Mayor abantu kati bansobe bijegere na byambalo ebigambo bya Museveni njagala mpumulemu nkomewo n'akasembayo kaffe tukomewo ne bwana Nobert tewalabi bayimbi bagenze wagundi w'omukulu nabalabye kyobalabanga abayimbi kati ennaku zino kubanga emabegakaawo ebintu ebadde bicunyanga bannayuganda abayimbi babadde babimba kansooke mpumulemu tutandike n'abayimbi tumalirize kanzije somi yagamba nti abantu batunuulira nnyo akantu akatono ekinene ne bakivaako nti yagenda n'akwata kyoko n'agikonesa mu blackboard bwe n'abuuza mulaba ki titulaba ddooti nagaa naye atolubawo lwe lunene okimanyi nti gamba naye yennyini ababwamba nga bamulaba naye wali okimanyi nti oyambala essaati ngo eina mpesa 6 naye ng'erimu teyiriiko naga wayinga tekuli mapeesa abantu batunuulira lwanga Shafiki va mwero lwanga abantu bakuba omusajja bamuutule ngumi talina mannyo oba agenda gabula buguzi oba agenda kubeererawo bw'atyo naye abantu abamu nga situnanenya wizo Nobert ne bapromota bave mwene embeera y'okugamba nti gundi muyambye gundi kansoke muyambe mujje mu kizibu oba kiraba nze ndi bukyali wa Nobert mwagala nnyo kuba mufolowinga naye anfolowinga naye ebya promota okujja n'agamba nti omuyimbi mujje gye mujje muleese yakoze statement egamba mbu abadde yafiireyo nga n'abantu tebakyamu omuyimbi yabadde n'ennyimba ze bantu badde bamumanyi nga gwe omwetaaga nti ogenda mufunamu akasente naye akwetaaga nti agenda kukola ki kukomawo yes so ekyo kyandibadde kivaawo mu mbeera akyogedde naye yeweebuuza akyogedde abadde akyogera oli nga tebanakola oba akyogera era noli yakyogera jjukira yeyita generation promoter nekumaca ne media house gyabaddeko era ku shemu era naddamu yakyogera ddi yakyogera before nga tannakubira nekumaca zemu nakyogera kyayogera kituufu kiba kituufu ogambe bamukube gwe omuntu okimanyi nti nno omuntu akuyamba namala n'atandika okugamba nti oyo oyoze mutuusizaawo baali ate ng'eddiini yaffe nga weesaayo kuno nga bituufu byayogera naye nga ssebo bikuswa naawe oba onfunyemu yakakuba bameka naye mukulu muno tolina muyisa bwoto kati omanyi omusajja agenda gwa mu bbanja lyagula mannyo kuba omusajja yatwagambye bamukuba erimu lyavaamu ku olwo kati libadde bwe tugenda ku bigambo bya Norman byayogera yani Nobert byayogera aba mutuufu ate ne wizo mutuufu bwe tugenda ku bya wizo byayogera mu bigambo Nobert akyali mutuufu bwe tugenda mu mboozi zaabwe bombi buli omu kyakola ki kyayogera Nobert akyali mutuufu kuba ye ndaba ali straight mu byakola ki mu byayogera ekitali ku bano ate bano mu mboozi yaabwe tennaba nnyo okukwatayo naye tekigenda kujjawo omuntu wa busungu kukuba ate banaye tempers kirala obusungu bw'entumbezi si bulungi bulungi gw'obupima nti kati bwa kiro gundi oyo obusungu bw'ettumbizi obusungu buveeko obusungu bwabika bingi gwe gw'obupima anti nkugambye sigamenti buno buli ku percentage bweti nze nkoze statement bwabika bingi n'ensirika anti wagambye wali owasoose obusungu bw'ettumbizi anti wizo alina obusungu bw'ettumbizi bukikwata omulundi guno n'okola ekintu neera alwana nnyo kale tugambe nti famire ojukiranga newe babeeranga ne radio
nga Wizo ye musirise ngate yawumbirira ono. Anti famire ya Mayanjero kubanga ne Jacob avuddeyo n'agamba nti anti era yawalambye ne Jacob yavuddeyo n'amugamba Nesi nga famire yammwe evuddeyo n'enkuba kuba yeerwana nnyo. Naye nedda kati abantu nga bantu bakulu Hassan okiwulira bali balina okutuula ku mmeeza ne bagonjoola ensonga zaabwe. Abantu nga bantu bakulu ku myaka egyo gibalimu. Olaba waliwo egundi kasita ekintu kimala okuhappeninga bwe kiti tibamukubye kasi tutunuulira cause. Yes gundi ayinza okuba nga mutuufu omuyambi naye si kirungi kunyamba oyogera bingi bingi. Abantu okimanyi nti no tutuyitira ku bantu bangi n'obaako kyompuushinze n'omulala naye kati janiza abantu ze bayitamu no situnuulira eri yonna okujolonga kuno okujolongako bakukolanga nnyo gwe naawe kennyini okujolonga tusobola okuba nga tuvudde wala naye kasita ogamba oyo nno gwolaba empale gyalimu simanyi ki waliwo ekisooka ekituuka okuwutula nno balinaatuka n'omugjamu amanyo si bigambo kumwogera nina kyejagala engabana eyo yetawanya n'efuddisi amannyo ga Nobert gabadde ganyeenya yabadde ŋŋumirwa abadde luyi teyamanya kati ekyamazima kiri bwekiti waliwo ddirwe twaliriddawa waliwo gye twayinaawe bino bamukuba ekikono banagaba bamukubeka kukola yamukubye ejjinja lya minzaani naye nga bamukubye ennyondo 7 ku mutwe ogwo naye akyatambula so omuntu naye nze nyawo okugamba kiri bwekiti yes tugenda nenya Wizo kuba tosobola kuba mukulu ate tunenya Wizo bonna tubanenye anti nze buli omu munenya mu kike tosobola gamba nti toyinza kuba omukuba tola nti tuli wano nammwe tolowoozaako nti no tetusobola kulwana naye wabeerawo oluusi akantu akasobola okubaleetera okukola kinogamba mutuufu ono kyali wange naye kamuyiseemuko leero kamuyiseemu naye kale okwesoti nga bandyewutudde naye ne batabyeta ate mu media kati bo banene ate nno ng'ovudde nekya media nti media obuzibu bweyina kati eri buli wamu nti oli oli baba bakutte dda media eri buli wamu ate ekyo tamala emirundi yeyakireeta waliwo yatugambye twabadde tuli mu kuwuga eyo mu mazzi mwerinde ku social media ku TikTok Fiki okimanyi nakulayina ekigundi ekyana naye nga tokimanyi namannya nga weetiri buusa so all in all njagala tumalirize bwe tuti buli omu abeeyo ensonga esembayo obudde butukutte ensonga ya Norman ensonga si Norman sorry Nobert amanya gano ogabuzaabuza Nobert event generation promoter ngere yange gyengamba fine Wizo kyeyakola kyali si kirungi naye ate mu nnyonnyola ya Nobert yagamba essente ze baali balina okufuna mu kivu tezaavaamu bulungi nga bwe baali bakibaze kale ate ye Wizo teyagala kumanya Wizo alina kituufu obutayagala kumanya lwa nsonga si ye yategeka oli ye yamutegeka era n'amugamba ngenda kuwa ssente bwe ziti oba kirabe just nti Nobert kyayogera nti ate emmeeza si ye yazitunda ekyo kirala kyekijjawo yagamba bw'abanga activity yagiteekamu almost miliyoni 3 nga baali basubiramu miliyoni nga 4 kudda waggulu naye ssente za tables zino ze zasinga okuleeta obuzibu naye nga okukuba mukulu muno n'otuuka n'omuwangulamu amaanyi bannange nakyo si kirungi kuba teridda mukulu tuwunzika naye ajjalikula nze njagala trust abantu be trusting kati wemba tukoze program naawe just tujjagenda n'ekyo otwala 20% ntwala 80 nti ye tukkiriziganyiza nti kati ebirala n'okumaliriza mbadde nfunye ekimaliriza nenkirabye obadde ki simanyi oba olowooza kulirya noonyako nze mbadde njagala kumaliriza bwe nti
bano ba promoter for example Nobati ne Noli babireko batulenga n'abayimbi bano era nga baagala olaga abayimbi nti ddala kituufu tetufunyeeko batuule nabo babalage nti kino tukikoze kya Sendewe kino tukikoze kya Sendewe n'abayimbi babeeremu embeera ey'okukkiriza nti kyamazima kino kifulu kitusaze naye gundi bwavayo n'alaga nti kati emmotoka ye baagikutte lwa ssente kuba yalina okwewola ebyuma bakyabibanja na biki naye gamba byonna tugenda biwulira naye ye nga y'omuyimbi Wizo naffe abaalaba ekivulu kyajjula oba ntegeera bongeze kale ssente anti ekivulu kyajjula naye gundi Nobati agamba nti time came nga ne tickets bali batunda $5,000 nga basitunda ku mu kitundu nga tebaatugamba twali abyogedde ku macha alina waabadde we mwani byogedde Nobati we munenyeza wawano yategeka oli omuyimbi onani oweno nino omusheshe kikyali singo oyo Reigi erugogo abantu ne bajjula abantu abajjudde nga waliwo abakyasiimye Sululu Monjo maye bwe yagamba abali ebweru bonna mubaleke bayingirire bwereere ng'ate kijjudde eno munda abantu bajjudde mwebali okay samanyi babajjudde bati bajjudde naye baali bangi abasigadde muyingirire bwereere owetegeera era Reigi yakwata n'agamba ebagita total shutdown otegera bulungi total shutdown maye Seeka Kiti alina oluzungu lwe yasembeyo okwogera yagadde oluzungu avakoolo alina lwe yasembyeyo okwogera muganda wange kamalina nkayina wano nedda Seeka ngenda muleka naye oluzungu asooka aluveeko naye sooka wulira oluzungu. So the case is not about Komao. Basibudde ensasira abalwadde naye kyensinga okwagala Seeka Kiti nti we yamaliriza n'akatereeza. So the case is not about the story is not all about amaye tekitegeeza nti speed kendeezaamu otegedde speed webeere bwe yavuze empola akazungu kazze wali akazungu nga tonnatujjayo waliwo akantu mwenna ke mwerabidde okimanyi Ozambe Ozambe bamuganye naye ogenda otya ku nnyonyi nga tolina visa yagenze Entebbe nga talina visa naye ng'alina ssente ye ne yeekwasa naye yacekinze yeekwasa baliri pazo baguliridde Ozambe yagambe bw'ati lwaki temwatugambe nti Entebbe teringa takisi paaka nti njazisanga waawo ogamba nti bamuganye okulinya ennyonyi abeera nga yamaze okucekinga talina kyeyabadde ayina yeyekwasiza liri pazo nti baguliridde ku kisaawe bo bagende eri bakole ssente bamukwesiza kulanga liri pazo ne waba yakikoze bw'atyo ye yabadde agenda yimba ki Ozambe gesi kiwala mutuulakoko nabuze ise obwatandisa okukola gumu Ozambe butuulako so the case is don't know about mukama abankuumire